Allah subhanahu wa ta'ala bwe yafuula Makka nga amina ya mirembe, Ibrahimu kyeyasaba Allah ekyokubiri n'agamba nti warzuq ahlahu min athamarati, Allah beera nga ogabirira abantu b'Omakka muneeno ebyengera. Abantu abo baali batuuseeyo mulaba ebyokulya ebya buli kika mu ddungu, naye batusinga fana ebyaki ebyokulya bawangalira mu ddungu. Musana gusa Omaka mata enkuba tekoze eki tetonnye sana kamira, naye waneeno naye batusinga ebyokulya ebya buli kika ate ebiri fresh mu ddungu eyo. Subhanallah, ebiri fresh. Ogenda mu firiji, ogenda mu bakala zaabwe, ogenda mu supermarket zaabwe n'olaba anwa'u al-at'ima, bw'olaba greens, vegetables, ebyokulya ebya buli kika byonna bijirivu byeyo. Allah yakola atya? Yabibawa olw'edduwa yani ya Ibrahimu alayhi salam. Kati bwekyo baganda bange bampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala bwakuwanga ekyengera kyonna kyonna nga yetwala mu sura ezakulembera kyobozaako kubeera ng'okola ki? Ng'omwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovula abagamba fa'u sababiyya, falyabudu rabba hadha albayt, akuwadde obutebenkevu mu mirimu gyo gyobadde okola gyotambulira yonna yonna, Allah n'akuwa obutebenkevu, yasaanidde okubeera ng'akola ki? Ng'asinzibwa.